Akaluka 226 government eja kukola bubi nnyo. Kunafuya buli Baganda bwe bakunganira alabe nga anafuyawo bujere wegendereze ne webuba bululu Mwai Museveni yotabala Buganda. Museveni mu Buganda wano yafuna ngo babaka ba parliament bwe 20. Mulangira Jemba Chiwewa aspiring president Republic of Buganda. Buganda tebana president. Anti Buganda ensi bagisuddewo eri mu bbanga twagala kwekutura kati wetumala okwekutura ngenda kunonya kalulu kaba president. Nina kyembuuza yukira Kawempe we yali yagala okwesala ku Uganda. Okimanyi Segirinya yabirimu. Aliwa. Ne muto wange wesonyiwe ebyobufuzi. Leka gwe. Kati bakitunuulidde ekituufu nga tuze mu mazima government teyagala kigambo kye bayita Buganda. Bale banyabo mugamba mutya mwasuze mutya abakazuukuka mugamba mutya kasobita mbyadala bulungi nnyo kyaza Ivan Kachumba ali munabutambala ndowooza nti nno ate jatambula bulungi nnyo bagukanzijeko anga ate tuli ku kyoto program gye bayite ekyoto eno bulijjo gyowulira eyogeza abantu obwama buli wakumeka ebeerawo buli lwa Monday oluusi buli lwa Sunday oluusi buli Saturday so kakati okuva mu weekend yona girindi olina girindi okuva Saturday tagala butagali ero girindi okuva buli lwa Saturday ko girindi lire tuninga datawo abeerewo so kitegeeza kinina abasajja ab'amaanyi ekinyambaza akasaati kano si kirala misinde gya Kabaka basewo ne banyabo kitegeeza kinsinze nakaguze dda naawe guno omujozi ogwo ndi mukwajula kangi era wamaka olaba tekamutuuka bulungi Tuwamufunidde size ye naye ekikulu kya misinde gya Kabaka ekyo kyekikulu sigenda kwogera nti boto siyange boto eno ya misinde gya Kabaka naye yadde bikomu ajja kuwayiriza ensawo eno ye yajiddemu ebintu ebyo byonna bye boogera bwe gwolaba akutte ensawo ye nannyini bintu naye teri yasobola tugulira iyo misinde gya Kabaka ab'ekyoto wabula naye batugulire ebintu by'emisinde gya Kabaka tulina basponsa bangi Century Properties ali wano omala bosi omutuleetere ne sponsor waffe wakembiira agenda tugulira emijozi Jemba tuyitire boss bosi jangu tayinza butagula t-shirt za gundi kiti za Kabaka so kati basema ne banyabo tugenda kubeera tuwayamuko embozi tuli ku Century proprietary yoko estate akanuka bakakyusiza leero bakakyusiza abakyala tebeze yokusatu mitwala 5 ofuna poloti abakyala bagudde mbintu ozimbako ennyumba ye y'omukyala n'emmotoka n'ofunawo parking n'emmotoka parking olaba ogipakinga ku cement katayiro zobera akakoze dda bulungi nnyo bakubye akayumba nga ne bazanyira nk'ebizanyo bagundi basenkubuga badube sempata bisenge bibiri kama bibiri mulimu ekinaabiro bisenge bina biwere bina biwera manna Brian olimba abakazi kabanabeko ati poloti bayenkana ngeni kalina jola poloti eri 25 kwa na bisukkamu n'ebina so abakyala mujje ate mwefunye poloti neze kama mule nyumba tazimbika nze ndi mu kuzimba ekyumba ky'ebuke wakakyambawo 10 n'ekizimbe myezi nze babule nyumba tazimbika embawo 10 oli mutuufu ndi muzanyisa omuntu azimbye ennyumba n'eberambi onoonya kisero kya kulundango kati zazosooka engula ekisero enkoko ziteeke muli anti kati ziralanisa okubiika ezewange zipa makabalazi anti sina wazirulira nalekaawo lwaki tezizimbira akayumba nga bakola tuli ku kyoto Uncle Brand soka oyanjulira abantu obulye ne byokola basobole okuwagira bakasoma kwe bali bangi amanya wali tulese nembe kwogerera mala kweyanjula amanya go amanya Sensory Brian akozesa Brian Buzz wa Buzz event yekaya kyakwatidde gravity kalo ku kalo yateeka gravity yekaya musiga zob bakubeye odigeye nongo ya segawa yoka yo mulaba ali hori endongo ya segawa Segawa Sisiri
Kulafite no munnaye nga tomuteze mu kamera ina mutawana. Omusanga ebbali bali yekka. Tayina mutobuza Tegeza bamuteka mu kamera bamuwa byayimba. Kulafite musajja mulungi nnyo. Kumusa mu kamera nayonooneka. Kati twali kwogera byako Brian byakola. Ekituufu kiyita ebintu bya muto wange bingi. Tugenda kubumba mukasi omulutu mwezi. Titeeko diplomota. Aliwo kutambulanga naawe. Waliwo mukyala ne mmotoka gye tujja. Mulimu business ye gitulese yeri mmotoka ye business ye bado omuntu atambuddeko naye era nayeta ku sentyale. Abana basulemu obunusu. Mutuufu wa business gikuba abantu maaso bagimanye. Atambula n'ekyuma. Kibadde mu mmotoka kipemeseza mafuta. Kiba kibadde mu mmotoka. Ne mwana gwe banna. Ngera tandika bizanya online. Basebo ne banyabo mbalamusiza abalabi b'ekyo naje muwangalira. Mwawulya odo gina basindikire omukyalo oli. Mukwano gwaffe bannange. Laka pipe yamwekutte ddala. Omukyalo yabeerawo ku feet. Feet bannange era yagenda n'okundeeta ku feet. Yandeeta ku feet. Omukyalo yabeera ku feet yawo. Shakira Shakira yali limbuza. Bannange Shakira yeebalire ddala. Waliyo gym waliyo sauna. Efufu yali efumuuka n'alwala alusa. Nenga fiti kira nakolayo gym nali nfudde. Ne bannange. Kati ndabate enule mwanje gyali akola. Nono tiyakyuka ko wadde abanna mungi w'omuntu. Fiti kira buno yalaiso kasula emitwalo aga. N'okola omwezi mulamba. Kyokka omwezi mulamba kwena kwaga. Naye obo banjeza akalango bagamba ate ng'oyota n'okwoza. Ate ng'ogerako ne mu sauna, n'ogerako ne mu gym, n'ogerako ne mu sitting. Olyanga bw'oyagala. Za 15 bajja kusibisa abantu gwe. Ate ekigere. Ekigere kya kasanvu. Ate bbiri bayongera mu zaaki nga wasinga kyattaano. Omwenge weeguli eri emmanji we. Omwenge ogugula wansi. Anti era wonna weewamu. Nze lulinga nafunyayo akembiire. Nti ennaku z'omwezi 2 tugenda kubeera Wasofi Nantongo. Ku Serena. Bonna baffe. Ani ono manager wa Sophie. Era ne babitusi agwayo. Babitusi promoter. Ennaku z'omwezi wogera tokutiira. Bano bagenda kukola akalango ka Sophie akola akalango kamano kiba kiri. Ekyo kiri okay ne wandiyambadde ya Sophie olwaleero. Kandi ndowooza ofunye kesi gy'otwala ku poliisi. Aye tukola ntondo. Uliriza bonna baffe naye nga mwenda tuli ku Africana mu Gwokutaano tulina babitusi we bava bagenda Kayunga bagenda Kaliro bagenda kutalaga watu wangi nnyo naye ennaku z'omwezi mwenda tugenda kubeera awo. Kyemanye Kayunga gwa bategese. Ayi Kayunga ndi omu ku bategesi naye sinzi. Omwana yeekwata Kayunga oyo. Lewo ulira musezi nti yaliyo yabamu. Wonna kati wa booking. Okole Kayunga tokoze Brian ati obo oli ku bibyo. Obo omenyekera bwere. Era akuita mu nkola nakubye enkuba. Kale anko. Bassebo ne banyabo mbalamusizaako amanya n'eddoboozi laga Piper mutabani wa Nabunnya Jeni era musayi gwa Edikenzo. Sebo tujiddemu eyo Kenzo yajugula ne Ali Mawale South Africa. Tweyanza nnyo baganda baffe mwebalire ddala bwe muba mwatuusa ku makula bwe gatyo si yetutuusiza wano. Kaakati bassebo ne bannyabo mbeebaza okumalako weekend eno muli b'amaanyi nnyo Mukama yeebale bateera mu bwangu ne neebaza abasiraamu mwebale bannange wiiki ejja si ku Sande Yidi tetugisukka. Twebalize Eddie Kenzo. Kubidda akayimba akalungi. Mwami Eddie Kenzo Ssaabayimbi w'eggwanga empologoma y'abayimbi taata weebale kutuwa akayimba akalungi ke bayita nkulowoozaako. Olaba osiima omwana gyeri eddoboozi lye twagala yakkakkanye yoyo Kenzo waffe omutuufu. Yoyo Banyamutolo waffe. Oli bawa minisita omubwati. Nenga tebakyatijjanga luli. Owange. Era munoonya munaamubbirako. Totandika. Akava mu State House atunoonyeeko. Atayinza okuba n'atera mu State House yabadde agenze kubya. Oyina obujulizi. Nagategedde. Oyina obujulizi.
oli muwabuzi wa president yo abadde agenze ku nsonga zaabwe ajja banoonyaako gundi waliyo gundi ne faabu noonya data noonya faabu mubanoonyeeko agambye mulwaki kenzo ate nga mwe bannamawulire Kacumbali mwe jemu ogwo omuze gw'okkuba abayimbi baffe ab'e Uganda nga bya kisiru ki bannamawulire mwe musinze okwonoona abayimbi baffe ensi endala zonna ziwaana bayimbi baabwe ne zibasuusuuta mwaba mumuvuma bavume nga we yakubye minisitaani wadde example tasobola mukuba era kyo tetukisuubirayo Jemba soka oyanjula ate tulabe ekyo Mulangira Jemba Kiweewa aspiring president Republic of Buganda Mulangira Jemba Kiweewa aspiring president Republic of Buganda Buganda tebana president anti Buganda ensi bagisuddewo eri mu bbanga twagala kwekutula kati wetumala okwekutula ngenda kunoonya kalulu aba president kyembuuza agambe Jemba simanya Joseph ngatoliyo obadde oyagala kunyambako kumanya gange ekyo kyayogedde kyennyini waliwo omusajja ali omutamu Haji Hussein Kyanjo mumanyi Bakary Makindi yali ku CBS n'agamba Buganda yekufule ku Uganda bayina olimba lw'eggwanga tulina ministries tulina government kabaka waffe naku zagenda okudda nga siza mu nseke ono muto wange omubiri ogwo gukuume muntu gye yeesimbyemu agimanyi kankubuzeyo ekibuuzo abantu tuli wano ku kyoto omanyi gyali kati Magombe kankubuzeyo ekibuuzo tuli wano ku kyoto David we tukwejjako ffenna ne tugamba nti ku kyoto David tokyalinawo value tonoonya engeri gy'oweetongola ojjukira Kawempe we yali yagala okwesala ku Uganda okimanyi Segirinya yabirimu aliwa naye muto wange weesonyiwa ebyobufuzi leka ggwe byogereko bwogezi naye tobiyingira kati agambye aspiring president kitegeeza Republic of Buganda tusenga bamalo Buganda nga bwe bagisuddewo nga bwe bagifudde nti tekyali mu Buganda nsi ngawe bagisuddewo ne bagamba tekyali mu Uganda kakati ife bwe tunaamala okwetongoza ng'ensi ya Buganda ngenda kunoonya kalulu k'aba president mu nsi empya kyokka bana olaba yasose n'agamba Mulangira sawa zino Buganda ewakanya ekyokugisalako mu Uganda naye ye ataasa akulaze nti nakifuniddemu ki yakikkiriza alina interest lwaki ebbanga banga tusobola kwewezaawo nga Buganda nsi amawanga gwe gajja wano ag'ebweru emyaka egyayita ompuliriza bulungi we gaatuuka mu Buganda ne galaba ensi eyeetongodde ng'erina structure gye gatalaba mu nsi za Afrika zonna ng'erina parliament y'abataka ompuliriza bulungi ng'erina we bateeseza ompuliriza bulungi era we baatuuka wano ne beegomba structure ya Ssaabasajja Kabaka yakola ki eyaliko ne bagamba nti tetulabanga nsi nteeketeeke eri organized nga Buganda ompuliriza bulungi we baali banoonya okuzimba Uganda eyawamu Ssaabasajja Kabaka eyaliko yakwata mayiro 17 ezo zolaba mu Central n'aziwaayo ku lwa Uganda eyaki eyawamu essaawa zino w'obanga tosobola kulikorganizinga Buganda eyali omusingi gw'okuzimba Uganda eyawamu ompuliriza bulungi kitegeeza oba tosiimye emirimu Buganda gye yakola ki gye yakola ekyokubiri essaawa zino we twogerera mu gavumenti zonna ezize zibaawo omusolo ogubeezaawo eggwanga lya Uganda ogusinga obungi gusinze kuva mu nsi ya Buganda kakati Buganda tuleme kwesiba ku bantu abatatwagala mu bufunze these people ompuliriza bulungi they no longer need us. Speaker of Parliament yemabega yagamba do not let those Wagandas to get numbers. President Museveni yagamba mbu fenga Baganda I will crush the Baganda. Now ali mutu crashinga yesawo olwaleero banna Uganda abali mu Buganda baveeyo bayimirire wamu ne Buganda
ompuliriza bulungi either batereeze Buganda bye balina okutereeza oba twekutuleko tufuuke ensi eyaffe Jemba awe nyini atiwa twali tugenda okuyita nesisi tuli ku kyoto ate ekyoto kiri mu lulimi Luganda kyatandikibwa era Buganda katujogereko kati ninyo mu 2018 ekibi ababalirira ebitabo ekibiina ekyo kya Ubos bwe kyali kifulumya ebitabo kyafulumya mapu za Buganda nga Buganda teriiko amazi teganajja mapu ya Uganda nga Buganda teriiko nga kuliko Southern Central ne Northern Central kati eyandibadde nga Central nga mulimu Kampala Buganda bwe yavayo ne yemulugunya ne batuukirira Mengo era olukiiko olwo ye kiripo etambula obudde buno eyakatikkiro nga bakanyiza nno bagenda bitereeza naye ate bigenza ate okutereera ng'ate nawulira ekigambo Kampala ekyalimu era kyekirimu ng'ate tekiriimu kyo ng'ate bazadde baleseewo obuteefu mulimu North waliwo eyafulumye nga mulimu North Central n'endala erimu Central kaakati mululi mwalimu Kampala nga yandibadde Central ne Kampala teriiwo ne Kampala kati teriimu so kitegeeza ki kuba luli baavayo ne beetunda ne bagaba bakikoze mu nsobi ne leero kizeemu balina ekigendererwa ekiteeketeeke ekyokujja maapu ya Buganda ku gundi then babeera nga bakijjewo Buganda kitegeeza nti evuddewo baani abakola enteekateeka ezo babafulumya gundi ezo maapu za Uganda kibiina ekyo kya Ubos ante soka webuuza ekibiina kya Ubos ani yakiteekawo Government kyekyaleeta Buganda ekyazzaawo gavumenti ya wakati ya Buganda era government kitegeeza nti gavumenti eyina enkola yonna gyesobola okukolamu ekintu neesaanyaawo ekintu naye lwakuba nti nno nga bw'omanyi nti nno ssaawa zino emitimbagano jajja osobola okukola maapu eyo ne bateekawo Central Buganda abaana kati baasoma abaana bayigirizeeko ne balabirawo ekintu eky'omu maaso ne bakirabirawo nti nno kati ssaawa zino babala kino kubanga singa bibadde ebiri ebyedda twandibadde tetukifaako nga tugamba nti kasita Central kwekiriffe tumanyi Central ye wano osegeera sikulu nedde bikombana ffe tumanyi Central nti we wano kati bakitunuulidde ekituufu nga tuze mu mazima gavumenti teyagala kigambo kye bayita Buganda ebyaddala nze mu ndowooza yange olw'ensonga nti bw'otunuulira Buganda mu Buganda wano gavumenti kiba kizibu nnyo okuwangula akalulu kaawo kati mu mbeera eyo ey'okubanga kiba kizibu okuwangula akalulu ka wano era omuntu atakuwa nawe tosobola kumwagala osegeera kati naffe tuyina kulwana bwezizinge nga Kabaka bwe yayogedde ayagala okumanya lwaki kino kiri bwe kiti kitegeeza nti bakulu n'abakulu basobola okutuula ne boogera omukulembeze n'agamba ne yeebuuza ku bantu abakola maapu nti kiki buzibu ki lwaki mwakikola bwezi nakyo bayinza okuba bakikola mu butanwa naye ate naye mu butanwa lwaki Buganda era kubanga bw'otunulira zonna zo akyoli manya biki zonna baziteekayo bulungi ne bazineneminga bulungi nnyo naye bw'otunulira Buganda ne bakyusa kati nze mbadde nsaba abakulu n'abakulu olw'ensonga nti nno tulina Kabaka waffe asobola okwogerezeganya ne mukulu munne muzeeyi ekyokubiri nti tulina Katikkiro ssaawa zino yadde Kabaka asobola okuba nga tavuddeyo Katikkiro asobola okulwanirira bwezizinge ne tumanya guno omwaka nga tegunnaggwako ne tumanya lwaki maapu yaffe neddayo bulungi nga bwe yali ate nsaba gavumenti ekirwanyise nga akalulu tekannakola ki tekannatuuka kubanga kino kigenda kuba ebituli mu gavumenti eno yes kubanga Buganda kituufu gavumenti ebadde teyinaamu ki buwagizi kati ate ssaawa zino ekizze kiraga nti nno baagala gikrashinga eviirewo ddala otegeera kitegeeza nti akalulu ka 2026 gavumenti ejja kukola bubi nnyo otegeera kati nze badde nsaba gavumenti etereze ekyo ekintu naddala aba NRM abali eyo nga musobola nga muli ba Buganda muwabule abasajja abali mu gavumenti kubanga NRM ina ne kya Buganda caucus kati nze kye mbadde nsaba gavumenti etunuulire nnyo ekintu ekyo kya Buganda kuba kigenda gisuula nnyo wano mu Central yadde era ebadde egwa osegeera
wabo okujjawa kwayo kulina kyekugirisa eri Buganda nti nno eyizo kuba yonga evuddewo. Nkubuuzeyo ekibuuzo, amanya bakuyita Kyanzi Ivan. Bw'okeera ku makya nga weeyita Kyanzi Steve oba yeggwe, kitegeeza oba tosobola nakuddamu kwesimbawo ne maama wa batasobola kukkiriza. Era we batuuka mu ddwaliro ng'olwadde ofunye obuzibu batuuka banoonya linnya. Olaba bino bye tweyita mbuno yenze Devicom. Bw'ogenda mu kkomera nga nze nzizo bakubuuza ani gw'onoonya nti Devicom, kumbe bayawandiise lubo wa David. Osegeera kiseera bate basobola kufuna bagambye tetumuyinaawo wano. Kati Buganda abaana bagenda okuddako bajja kumanya nti Buganda teyaliiwo. Osegeera abagamba ovaawa nva mu sente webale nnyo yensonga lwaki saawa zino omwana mu primary oba secondary bamubuuza ani president wa Uganda n'agamba Yoweri Kaguta Museveni. Osegeera naye ebirembe giri baali babuuza ani president nti Obote nti gundi. Kati abaana bagenda okuddako bajja kuba tebakimanyi nti no waliwo ne Buganda webale nnyo. Kati ekyo kibi nnyo waakiri kale singa badde baagala okuneeminga nti no waliwo 1000 ne Eastern manya na Northern biki ne balekako aka Buganda Northern Buganda. Osegeera ne bakirekako ne batateekawo bya Central. Kati lwaki saawa zino goyinza ogamba nti no waliwo Northern ate Central. Ositegeera bwe twali tusoma campus wabangawo Northern, Eastern, Western ne North nga Central naye eri yokka. Kati gwe ngamba otya ati Northern Central. Ositegeera lubo wa David oli musajja Muganda Nakabala era nva Masaka Nakabala yati enva Masaka ebuddu wali ekabwami Lwembu nayitako ne mu Lwakabaka mu sasa Kabaka olw'enkole. Okay, ensonga bwazirabye wazirowoozezza otya? Mwami Museveni mu Buganda wano tafunanga obubaka ba parliament bwera 20 mu Buganda era ekibugwisibwa okumusumbuwa kubanga Abaganda bamukkirizaamu. Ebimano gavumenti si bingi. Omanyedde Abaganda bali nga balimi wano. Kati Abanyankole bagenda mu buyinza. Omanyedde Abanyankole bakyasinza okulunda ente. Kyokka omunango omuzigo Omuganda gwali si muzigo Munyankole. Muzigo Muganda. Era kuba batuka embalala. Nabo banyinyi bagamba amagita amaganda. Sasa gati Omunyankole. Obuzibu buli kimu mukyetuuma. N'enkoko ennungi mwe enkoko eŋŋanda. Munaye si kubyetuuma. Ejale kituufu. Girlfriend wange abuze ubundi azumaga yatulabirira. Baba wafuna oluguudi. Neba obadde bumyanyi wani. Ndirwa kubagwe. Tukuyamba buyambi. Akati omuzigo ogwo kibaluma nnyo kubanga ende bazirina. Nolo okutuuka bagamba omuzigo Omuganda akataka bikaba kanyolo enkoko eŋŋanda eddako ebanzungu nteri yo nkoko Nyankole. Nene bwe twagenda eggulu twatuukayo nga baziyita Nkyoli. Akati olaba lawundi eyo ku Bulanga awo ani Kabaka taweta kukoona ye nga wajja wagenda kati omukulu yajja n'agira ati ono yayita obuyisi daga ne kimuluma kali kisoboka. Olwo yali 2016 president yakolyako yayitako Ssaabasajja Kabaka mu Entebbe. Yali si 2016 kwa 2017 yawo emasirabidde olamala okugabula Ssaabasajja Kabaka naga ngoma iba mu Buganda Ssaabasajja Kabaka ekakizu okugabula Museveni n'anyenya omutwe ati ng'oli ali mu State House gyagabulidde nga president yafumbye buli kimu. Ebiri bya president Museveni omutwe si bingi bitiibwa mulwedde abiyina akala ate nga Abaganda alina buyinza Kabaka alina ebitiibwa Museveni alina buyinza ng'ate Abaganda babyesigaliza. Omanyi Abaganda obalaba basembeza nnyo baniriza buli muntu era ogenda kweganga gavumenti eri mu kukola tejja kusobola kuyitamu olw'ensonga katweyagala. Nze omukyala gwe nnyina Musoga
Batu wali kwa baganda bani. Gwe yanyanguyira. Na wasama wanga. Abaganda banambu ayina badduka. Badduka nanga asigera kubera nga suna beni. Kyokka ate nga n'abaganda abatuufu gye bali. Naye wotula nolabanga muganda muno muganya okutambula kyova oddukako ejjinja. Abange muganda. Muganda. Guwanyanjulira? Ayina bangi. Kuwayi. Guwandaga? Ivan wakoye n'omukyala. Guwandaga? Sirina mbadde mbali. Badde nga ntiwaka na yamuyina. Nyankola wedde emirimu. Abadde agenda kuwulira akaliro. Twagala tweyagala. Nti omuganda yawasa omunyankole. Omuganda yawasa omukiga. Kugamba katuli mix. MC Sukali. Yo government ena akola etya. Waliwo ekintu nga kyagenda wala. Nalabyeko Abubakar Muhammad Nsereko. Manyi esawe n'ebyanfuna kwa lesa lwebala munga ntuufu. Ekituufu. Budde weefiiriddemu butuuke bantu. Ate buli muntu yenna wa mugaso. Waliwo omusajja omuprofesa yajja n'apaka emmotoka ye ku kkubo awo. N'ayingira mu kizimbe yagipaka nga galumala yeebase waliwo n'akataba k'amazzi. Kati agenda okwa mu kizimbe ng'omupiira gutudde. Kati n'aleeta sipa n'alaga okusumulako omupiira okuggyako nnatti. Naye nga bunatti gy'asumule kutegenda mu kataba k'amazzi wali. Kaagera okumala okugyako nnatti nga talako nnatti yati n'etya. Naye ng'omulalu yamutunuulidde. Kati ava akwata essimu akwebuleka eddawuni. Ejje kole ki emmotoka omulalu n'amugamba osigazzaako emipiira egi ziriko nnatti ezi kati genda ng'oggyeko emu. Osibe guno vuga otambula ogenda ojja kutuuka. Naye kubawula Profesa Mulamba nakyo yakola n'ajjako nnatti emu n'avuga agenda omulalu n'ajjayo nnatti ziragenda kyazikozesa. Akati nalabye omubaka Muhammad Nsereko kuba ali Saudi Arabia. Yagaye gavumenti ng'enaagwa. President addako Nsereko. Abakulembeze ababeera mu buyinza ababaliraanye baandika okuba alipoota ey'ekisiru nga tekwatagana nga tebabawabula. Aleeta lipooti gy'ayagala. Kakati nga kyategeeza okusira ku byalaba. Gavumenti eno eriko byekola. Abagisembedde baleeta buleesi lipooti kubaawo ku mmeeza. Kubanga essaawa y'ebyaddala Kacumbaali ebintu bye twetaaga kuba ne gavumenti yanadde ekolera abantu. Sikuddira maapu kugyawula kuno kugizza kuno. Kati tugenda kuza kuba Mwami Museveni kyayagala kikola. Wanda amala okugyawula. Atuze service ku Buganda obulungi. Akole delivery wansi. Kati kiba kikyusiza mitima gy'abaki. Kyogamba oboba obadde tomuwagira ng'oli wa Buganda mboba ogenda muwagira. Oba ogenda kumuwagira kati. Essaawa ya leero tulina ebintu ng'egambye omusajja akola akenge kano okola si musajja Muganda. Kambiire. Akembiire si Muganda. Kyokka akakola mu matooke gaffe gawa. Sebo n'embalala waliyo amatooke. Okitegedde bulungi. Akola matooke. Wano lwakuba naffe Abaganda tulinamuko omutima gw'obuteeyagaliza n'enkwe n'ogaana okusapootinga ebintu ebyaffe. Ngenda kuba n'example za mirundi egi. Ajami siguli akolako mu ka app omusinga okutegeranya ebya social media mukalinganga TikTok. Kayina ne ku ssimu. Niye mwagano okajjumba. Saawa zino waliwo yo TV. Yo TV omusajja yakola gundi app eri. Naye abayimbi bonna bagenda ne beewandisa naye tewali agiranga n'ogo bayanga channel ndala. Akaruka yali akoze ndowooza app ako. Tuba kagobera ne kafuli kana kituyamba. Kali badde kajja kukola. Lwakubanza ebbanga lye nakabeerako. Bakali silo ge mazima. Ati mwe bakali silo. Kale baketaagamu upgrade. Singa bali bamuwagira. Kituufu. Bamuwagira. Yani badde agenda akyusa. Byagaana. Wantu alina omwenge gwaffe. Nga era bakukola mu muwogo. Si engule. Bajjemba baagaana okunywa engule obasanga basaba Guinness. Eagles. Kirabu. Obasanga basaba kirabu. Tusa mu lulimi nzoli musiramu sinyo. Omulangira Jemba. Ngatawagira ngule. Amanyino okunkubira nti ndi wakati kaputega muga tumukyusa tumunyweka amazzi agookya. Ne bwe yandibadde nga musiraamu tekigana gwamba bambeeredde omulwadde aleesesasina nga kakati atolengeje bakuba empiso singa onyamu kakaputeni mogani ogenda kutereera. N'eccupa gyagenda ey'emisinde mulimu. Eccupa y'emisinde mazzi. Yemisinde y'amazzi. Twalina wano layini ya Buganda Kettu yagaana.
nga fena tuli ku MTN Airtel. Fena tuli ku MTN Airtel. Waliwo n'omuyimbi omu yakola proposal mu Airtel. Agenda okufuna ng'ate kuliko namba ye MTN. Ku proposal yi kuliko ye MTN. Ye MTN ate nga samu Airtel. Bamugamba genda. Bamugamba genda. Kakyovula abantu. Naffe ffeffe nnyini. Tetwewagira. Kampuni ziri ekapeekaawo. N'abaana abakolayo bonna beegerye engulu. Kampuni ezo ziri ekapeeka ono zaayogerako Brian. Abaana bonna bazikolamu. Beeri. Ati ze nasitulako abaana b'e Makine nga mbatwala obbawo emirimu eyo. Naye muga Katonda mu ggulu twavaayo abaana baali 8. Abaana aba be baasigalayo nga bagenza okukola. Era kyovula nti gavumenti yesinga okukola. Fe Abaganda. Abamu si bonna. Esinze kubamanyira nnyo mu kuwemula. Neba w'emirimu. Omuganda ayimirira ku leediyo n'asooka akolokota muganda munne. Awo bonna Baganda. Ate waliwo n'abalala era abatutana. Nejjemba wuuyo agenda awo bonna Baganda. Era 2006 Dr. Kizza Besigye yali ku CBS. N'agamba Abaganda tebayinza kufugaana olw'ensonga zino siga nti balina bisaanizo naye tebeeyagaliza bawoza kimu bw'omuganda teyasoma n'agamba omusajja aggala geeti URA engoma okkeeyalinga ebintu afuna miliyoni 3 yakyogera ebiseera ebyo yafuna miliyoni 3 n'agamba waffe Muluta n'amubuuza bamutegeeza kintu waffe embalala munyankole afuna miliyoni mmeka omukulu Besigye n'abuuza omuntu okugulawo geeti emmotoka efume kyetagisa kusoma Naga wacha Abaganda temwagira muganda muno nga badde yezze azze okwesimbawo. Otunulya mu kinaana mu kwesimbawo bulwo bwaliwo. Omuganda eyawangula muganda muno yamujjako n'aleeta obote. Kugamba Abaganda nga ffeffe nnyini. Ng'ojja otugoberera. Tulina omuze gw'obuteeyagaliza. Awo wennyini kankubuuzeemu ekibuuzo. Senga nga map ya Buganda senga kikakasibwa era nebikizigala nga bwe kiri. Abantu bano abadde bafuna ebintu in form of Buganda. For example n'ogula ettaka nenga kuliko Buganda Land Board yekuwadde n'egundi. Biba bikyasobola okugenda mu maaso nga teriiwo. Ate Kyovola abaera amayanja yasooka kulwanyisa Buganda Land Board. Era ky'amayanja. Tuno omukulu minisita Mayanja. Minisita Simanyi w'amataka. Yayimirira nga musajja Muganda n'agamba Ssaabasajja talina ttaka yadde n'eri. Naye kyamukisa bulungi kuno Kabaka yavuddemu eddoboozi bamugwe mu mbuga z'amateeka. Wano weetegereza abantu bonna abakulembera Abaganda okubanga babakkakkanya. Bafunayo Omuganda ogu. Namwe kati kwate tundu lye Makindi ero liraba. Gwe tembeete eri. Ate okumanya gavumenti eno ezannya ebyobufuzi ebiri smart. Ebizannyo okuva eri waggulu paka eno wansi n'ejjanga ebaawula ngenda kuwa ekyokulabira kuzonda ku muntu ali ggulu. Nga tulene Abetex. Eti mbungali mu Amerika. Ifanye byafuma ali mu state ya kusinga akulembedde ekibinja ky'abayiri. Eti ngali mu state house Abetex ngali ggulu. Ne ba promoter ono ali n'abayiri. Akati era Kyovola bagenda okulaba Balamu ono. Omulimu gumulemye. Kati bwetuteekawo agikavumo ono. Ne Keti guno baguvuga. Gubala musoko ate ekya minisita ky'abakadde. Kyabavubuka. Sorry. Yakulembera kyabavubuka. Balamu. Balamu minisita abavubuka. Kwabavubuka. Yoyo. Abaana n'abavubuka. Eyadda mu kigundi kya Nakiwala. Abavubuka balina kuba myaka 4. Bagoma kwa omuvubuka akoma ku myaka 45. Ene tuveeyo. Kakati ng'olaba nti okweyawulayawulamu kutandikira ddala wansi. Bakozesa. Gwe weegendeze olugolaba wano. Essaawa yali otunulya Kenzo Musuuzi. Ayimirira ku Federation. N'aweereza Bobi Wine ebigambo. Ne Bobi Wine n'asinzira n'atamuliza n'aweereza Muhoozi naye nga wano bonna bombi bano baana banda ya Nakalamba. Abantu badde bagamba nti Kenzo ki ekigaanye. Wano Bobi Wine wansobyamu. Tutusolovinze tutya. Tukwate nga abaana abaawamu. Kyokka n'abataka abeeyita nti oba abantu bakulu mu gavumenti y'ewakati mu gavumenti y'emmengo. Batunulya abatono nga beeyuza. N'omu kubayita. Etegeeza obuzibu nabo buli ku bataka. Ffe nnyini Abaganda tetweyagaliza.
awo nyinyi tugenda komawo laga piper sebo erinnya lye lyegundi sirimanyi nze Kisekka Franka neddira Mpologoma banzaala Masaka Senyange obeera mu tawuni bo Uganda baba be bano abajja wano ndi Muganda nno wawu Muganda nno oli ate Muganda wawu Oluganda be babira baluwula amanyi ne era Ssaabasajja Kabaka waaligwa wendibwa ojagwawo bwomu gamba wendibwa waaligwa kwasookawo okay ani ajja tunyonyole ku ttaka ly'abakyala kansa ajja tunyonyole ku ttaka ly'abakyala kanso n'emijozi agenda tugulira emijozi genda maaso ku nsonga kanso gye ku nsonga eziwuti walabye ku maapo ku nsonga ezo okusookera ddala Mwami Museveni katusooke tumwebaze kale waaba yakomyawo Obuganda si ekyo ne Ssaabasajja Kabaka yamukomyawo tusooka tumwebaza olw'ekyo naye ate nga tumaze okwebaza ate lwaki bino byonna ebizzeewo ebyobutakkaanya kirabika bubi nnyo kirabise bubi nnyo mbufe ate Obuganda ndaba abunyigiriza nnyo Obuganda abunyigiriza nnyo buli kimu kuba kati kansoke nkuwe ne example emu Mwami Nalukoola congratulation yawangudde akalulu naye baamuganya okulayira n'essaawa zino okumukwata nga ayingira parliament tebannamukkiriza wadde kugamba mbu oba electoral commission paka ddi Mwami Ssemujju Nganda yakugambye mbu akakiiko kalina ebbaluwa gye kalinda eva mu Kampala kabalagira ennaku 7 naye tezinnagwa we yakyogeredde akola akakiiko ebyokulonda baage balina ebbaluwa gye balinda okuva mu Kampala simanyi bikoze omanyi ebintu byabwe ebyo byokufeerafeera tebannakugifuna n'agamba naye era good enough ennaku tezinnakugwako amateeka gabalagira ennaku 7 naye tezinnakugwako kati zaweddewo ku Lwakuna era tannaba lwaki n'Olwokutaano era kati ne ku Monday in case nga takoze ekitalayidde kati kyenkugamba muganda wange ebyo byonna bizaayo Baganda mabega ye ayagala kuwikeninga Baganda naye Abaganda bano obalaba balaze obwagazi nga woolaba emisinde gya Kabaka Abaganda bagijjumbidde bulungi buli mwaka newebankuuka kati ndowooza ayagala kunafuya buli Baganda bwe bakuŋŋaanira alabe nga anafuyaawo bujjere weegendereze ne bwe buba bululu Mwami Museveni oyo tabala Buganda bala disitulikiti zonna ez'enjawulo Obuganda n'abuleka nga bagamba Wakiso tebamugize lwaki se olaba obwo obululu bw'obwoganya okubala tugeze mu Central wano Mwami Kyagulanyi Ssentamu alinawo amaanyi mangi nnyo kimu kinnaakyo okitegeera kati ayina kubuleka n'abubala ne battiŋŋanayo bonna baabubaze naye agenda n'abulekayo kati ekyo lwaki abaabikola ebintu bwe bityo ate n'ekirala nze kyenjagala okugamba bantu bonna abeetolodde Mwami Museveni mulekerawo okumulimba kati nkuwa example nga yabadde mu campaign ez'Ekawempe bamuwadde report fine naye nyine abantu naye yeekubemu mu mutima Mwami Museveni alabe mbu bano abantu be bamuzannya zzaala bagenda ne balonda abantu ne babateeka mu kitundu kate bwe butuuka ebyokulonda tebabaayo baba tebeewandiisizaawo naye wano mu campaign ogenda okulaba nga bakuŋŋaanyiza abantu bakoze eki babaleese bumbungi byonna omusajja buli waalaba nga yalabye ku bantu wali mwaba mugambye wali before the elections ate election we zituuka n'alaba results nga yabadde mu kyakubiri ng'ate bamusinza obululu nga mutwalo kyonna kimulaga mbu nno talinaawo maanyi ayina kunafuya wano Obuganda abunafuya abukube ku ttaka newaaba ayagadde nga mugambye yakoze n'ajjako maapu nga Buganda takyajagala ku maapu kati ekyo kibi kyakola kirina okukolebwa obudde buno ekirina okukolebwa nze nsaba Mwami Museveni newatali tusaba Mwami Museveni ne kampu ye bonna nga bwe bali mu bufuzi bakwatagane ne Buganda kuba sisuubira
N'ekyo ekintu waba yakikoze ayina okuba nga ayina abamu babi yatudde nabo. Kiri muto wange byagambye enkwezi nyingi. Kuba kati babaga batetteeka bwerityo ne baga bagenda natujja ku map ya Uganda fenga musirise mu ababirimu abali mu Buganda mu abataka bani abali mu Buganda bangi naye era ngoli wagambye enkwe babeera mu ebyo ono taddayo nakuba oluyimba meya waffe ebyo tubimumanyimu nye walukagala ekali mu kuyiiya naye ati tetunnabiraba bibinda kubanga bitandikibwawo balina kukisimbira kuli olabanga abakulembeze bajja ne bonna najjukira baali bangi kati olaba kati kankubulira ekizibu ekiri ku Buganda wano okumanya nti Mwalimu Museveni adde akola ebintu bino ng'abigoda ng'ekigenderere omanyi wano tulina Ssaabanyala tulina Ssaabaluuli tulina Kamuswaga kyokka bonna bali mu Buganda kyokka bonna obalaba bali mu Buganda n'Owettoolo waliwo Owettoolo waliwo bakwata ne basiba Owegundi Owekasese Omusinga si Owerwenzululu nenga bali mu Buganda si mu Buganda abantu abo bonna boolaba bano basoose gwe bali mu Buganda tulinamu just Kamuswaga tulinamu Kamuswaga yekka nenga abantu abo bonna boolaba era basula muno bonna era kyokuba baagaana ogenda kabaka bamugaana okugenda ebugerere olaba nti Mwalimu Museveni oba ali mukwawula agendi kakati kansooke mbaawuleko nkakasa obulwa obutuufu bwe naafuna bwe buliwa obunaava eno ewammwe mulyoke mundabe kubanga kibanga gamba nti ewakiseka yafunye akalulu kuba togamba yakajjeewa ani yamuwadde kati alinga agati wamala okututemako n'atwawulako kunaatuka mukulona yagamba olabye tujje temunjagala mukadde kano Buganda erina kukola ki mukadde kano ekituufu kiri nti nze si yenze ateekeddwa okwogerera Buganda kuba nange si yenze ategeere nnyo kuba erina aboogezi mukadde kano bakulu baffe abakwatibwa ku nsonga eno ng'Oweekitiibwa Katikkiro kugamba Bassaabataka singa bava batubula ifa kifuukira kyakukola kubanga be bataka b'ensi eno be banannyini ttaka aba Buganda Region abakulembeze b'ennono ate era singa be basoose n'okuvaayo BBS CBS singa zaakoze dda kuki byogerwako bwogerebwa kubanga sina bituufu okitegeera yes Buganda tennavaayo kukyogerako fe abali mu byogerako ku TikTok ku social media fe ababyogerako naye ate abakulembeze tebanavaayo byogerako lwaki osegeera twandibadde tuwulira mu kibiina kya NUP nga Omuganda Robert Kyagulanyi ng'akyogerako n'agamba nti kino yakyogerako dda naye olwedde kati kino weekiri kiri ku social media yandize essaawa zino n'atugamba nti bannaaye kiri bwe kiti ne bwe kiti mwenna abakulembeze ab'omu Buganda honorable mu Buganda bonna tulwana kino bonna ne batandika ne basimba mu mugongo naffe ne tugoberera osegeera nga tugendewo Omulangira tandikira ku nsonga ya Oweekitiibwa Mpuuga yagamba ajja kukuuka n'ejjembe okulaba oli ng'ayisa mu kabaka amaaso era bye bimu ku byamujja ne mu NUP ng'alowooza nti nno NUP tewa Ssaabasajja Kabaka kitiibwa ekyamujja mu NUP yamaka ekido alimba era BBS nemukyaza nnyo ne CBS nemukyaza nnyo mu kaseera kano eno kyekino okukola kyekino okukolebwa Omulangira Jembe myaka embiri ngenda kusaba ekisonyiwo kajjako ne hangover ngenda kusaba ekisonyiwo kuliko ngenda kusaba ekisonyiwo ku nsonga gy'otandise nayo nsaba kunsonyiwa nti sigenda kusobola kwogera ku mukulu Mpuuga kubanga specifically gyendi amakulu ge gaafuuka matono naye Mpuuga talina makulu gy'oli Katonda wange oli Muganda munno Katonda wange olw'ensonga nti tuli mu kwogera ensonga ez'amakulu ate zikwata ku bannayuganda ffenna abali mu Buganda Abaganda n'abatali mbadde nsaba obudde obutono buno bwe mumpadde okubukozesa okwogera ku muntu atasobola kuyimirira ku bigere bye mbukozese mukongera okukunga bannayuganda okugatta eddoboozi lyabwe ku bannayuganda ffe abakyayogera kinnoomu ku platforms zaffe
entono ze tuyina okulaba nga government mu bwangu obw'ekitalo etereeza maapu y'eggwanga oba si kyo erangirira nti eyawudde Buganda ku Uganda. Kubanga Uganda bayinza okuba nga essaawa zino abakulembera balaga nti mu Uganda tebeetaagamu Buganda. Olw'ensonga mukulu Kacumbali wemba nga nkwetaaga naawe oba olina byonneetaagako. So nza okukkaanya okutambula wamu naawe nina okubeera nga nze ntuukiriza ggwe byonneetaagako nga naawe otuukiriza byenkola ki byenkwetaagako. Mu nsonga eno ensonga eno ereme kubeera yakubalaata. Omusingi gavumenti gweri mu kusima ku Buganda musingi mubi naye tetandise leero. Yatandika dda. Gavumenti yatandika emyaka mingi emabega. Gavumenti olutalo olwali lubadde wano mu Uganda olw'amaanyi, okwekalakaasa okw'amaanyi okutaddangamu kubaawo, okusinga enneekalakaasa zonna ezizze gwava ku kugaana Ssaabasajja Kabaka kugenda Bugerere. Gavumenti yagwinamu omukono gw'amaanyi nti amagye ga gavumenti ge gaakozesebwa. Batonzeewo bassaabanyala, batonzeewo boundaries ezaawula kooki. Ompuliriza bulungi, baleese obuntuntu bonna bwe baali bawuliddeko mu bitundu bya Buganda. Buganda okugaziwa okubeerawo eti edda ensi zaakonkalinganga nsi zinnaabwo nga bajja ne balwanagana ne bunyolo weesinga eri ekitundu ne bakikola ki ne bakireeta, weegira ne bakiremesako ekitundu ne bakikola ki ne bakireeta. Amawanga gonna weegatwe gaagaziwanga. Essaawa zino wenjogerera nina obulumi era nsaba naawe nkusonyiwe okubeera ng'obulumi bwe nnyina oba okwogera ku nsonga eno etuuke ate osobola okuzireetamu bampuuga abatalina makulu. Katonda wange mpuuga alina amakulu gy'oli. Wuliriza nnyo kye nkugamba kati. Wuliriza kye nkugamba. Omuntu atasobola kuyimirira ku magulu ge tunamwesiga tutya nti alina kyasobola okutuyamba mu kano akavuyo akaliwo. Ekirala nsaba kugamba bannabyabufuzi be tulinamu obwesige. Nsaba kugamba bannabyabufuzi be tulinamu obwesige nti mmwe obwesige era mmwe tugenda bubajjamu we mutayimirire wamu mu lutalo lwa Buganda. Nsaba kuwabula eri abantu mwenna abatali Baganda abali mu Buganda. Nsaba kubategeeza nti mmwe abaliwo essaawa zino mu Buganda nga temuli Baganda, Buganda tebayinaako buzibu kubanga tereze mmwe mwekka yalera ne bajjajja mmwe. Njagala kugamba mukulu Devicom ekitubonyaabonya mu Buganda n'amannya gano ge mulaba musoma nti nno bakozesa Abaganda. Munnange abantu bangi abadaputinga amannya ga Buganda nga si Baganda. Ekyo njagala okitegeere. Era tulinamu abantu bangi nga bamawanga malala naye ng'amannya ge balina gaaki ga Buganda. Naye nga tetubalinaako buzibu kubanga wano mu Buganda Ssaabasajja Kabaka yali musembeza. Tolinawo osobola kunnyonnyola Buganda bwono mukulu Ivan emyaka 4 emabega buyinza okutankana. Oyinza obutasobola kunnyonnyola Buganda bwa Emma Sserugo. Ompuliriza bulungi busobola okutankanya. Ompuliriza bulungi nawe otasobola kunnyonnyola Buganda bwa Kavuma Musa. Okitegeera bulungi. Kakati nsaba kutegeeza nti n'Obuganda bw'amayanja funa close up nga yiye kubwomu nti n'Obuganda bw'amayanja ono ali minisita wa Museveni ali mu kumuyamba okuvuluga Obuganda. Era nabo obukola ki butankana bwe buubo busobola okufaanaganako Obuganda bwa Mpuuga n'abalala. Naye kitegeeza tetwagala kusinziira ku mannya kugamba nti nno abanyigiriza Buganda baki Baganda. Naye ku luno omulundi guno mbadde nsaba tusinziire nga bannayuganda abawangaalira mu Buganda. Waliwo abantu ng'ebijja byabwe biri wano ebya jjajjaawe. Nawulira Abanyarwanda nga bali beegasse nga balwana okugamba nti nno bannayuganda lwaki tebafuna passport n'ebirala. Ompuliriza bulungi ng'ensonga ze bakuwa ozimanyi. Abanyarwanda abo abaava e Rwanda we baali bajja mu Uganda banoonya obubudamu amawanga gonna agali mu Uganda gaababoola. Kiri en record mu kinoonyerezeeko mu byafaayo. Amawanga gonna agali mu Uganda gakola ki
gababola njagala kutegeeza nti abanyarwanda nga bave Rwanda bayita mu Ankole Ankole yababola yabatyo basembeza nga tennaba Ankole kutya kubasembeza na kubabola ekitongole kya mawanga gonna nga olaba UN ekyaliwo mu myaka egyo kyagaana okuligadinga abanyarwanda nga balefigi ng'abanoonyi b'obubudamu ekitongole kya UN ekyaliko by then kyagaana okutwala abanyarwanda abaali babonaabona abaali banoonya obubudamu okuva mu nsi yaabwe kyagaana batwala nga abanoonyi b'obubudamu kiri in record wekimala okugaana okubatwala nga abanoonyi b'obubudamu baatuuka mu mawanga agali mu Uganda buli ggwanga lyatyo kola ki obasembeza bayita mu Ankole ne bayita mu ggwanga ly'Ettoolo ompuliriza bulungi ne bajja mpaka mu Buganda Ssaabasajja Kabaka eyaliko n'agamba bano bantu nga ffe tetugenda kubagoba kulema kubafunira we babeera naye bano abantu abazze wano balunzi kubanga kyekyali ekyabwe kye bamanyi Ssaabasajja Kabaka n'akwata olukoola mu lukoola n'awaayo abalunzi abo babeere mu lukoola nga teyabawaddeeyo mpaka ng'abawaddeyo ensi yaabwe weeriterera bakole ki baddeyo njagala kukutegeeza nti abanyarwanda bonna abali mu lukoola nga bandaba wano ku TV nsaba kubategeeza nti bajjajja mmwe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda one essaawa zino gwe bali mu kuvuluga bajjajjaabe be baawa bakadde bammwe obubudamu mmwe okubeera wano mu Buganda okufuniramu ebirungi n'ebibi bye mukoze eki bye mufunyeemu bannange muveeyo muyimirire naffe mu luno olutalo era njagala kutegeeza nti n'ekyankwanzi Museveni gy'atwala abantu okutuukiriza ebigendererwa bye lwe lumu ku lukoola Ssaabasajja Kabaka lwe yaba abanyarwanda abo boolaba mu Luweero Engoma n'ebitundu ebirala bye bimu ku lukoola Ssaabasajja Kabaka lwe yawa abantu abo bali banoonya obubudamu njagala kubategeeza nti abantu abo abajja mu ffe n'amawanga amalala agajja mu ffe gazaalibwa wano ne gafuuka ga wano gayina amannya ga wano ompuliriza bulungi era gafuuka bamu ku ffe tugenda kufuna olutalo lunene tetwaliyo muntu alowooza nti tusobola okwawukana ne baganda baffe abo tekisoboka bo yeffe nabo naffe bebbo naye kati kyetwetaaga kya mirundi ebiri Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye eya wakati kuyimirira ku bigere byayo kola ebintu bibiri gavumenti yaffe ne gavumenti yammwe ya gavumenti nze sijja sikyagiri oli mu Uganda kakati gavumenti ya Uganda kale kwekola ebintu bibiri either okusalawo nti tekyetaaga Buganda yeetongole ng'ensi ku lwayo oba okutereeza enkolagana yaayo ne Buganda kubanga Buganda erereze Uganda era esaana omutemu ogw'okusasulwa senga ebe yawukana ne Uganda gavumenti ino gyoyogerako yakomyawo Buganda ayinza beera nga tejja anti ne Buganda bwe bwagireeta olutalo nga luganye gavumenti yali eremereddwa ya Buganda kwadaputinga Buganda era njagala kukutegeeza nti olutalo oluleeta Museveni mu gavumenti eno teruliimu buwanga bw'Abanyankole yadde Abakiga okitegedde Ivan obuwangwa obuliwo obwogerwako buli Luweero bw'Abaganda kano kakulaga Ivan ebintu gavumenti ne bisira okugirimu munnange si bingi era okulaga nti Buganda y'amaanyi oba n'Abaganda b'amaanyi nnyo olaba ovaa n'ogenda eggulu mu paaka osanga bayitemuka mu Luganda sebo Kampala bw'ovaa n'ogenda Adjumani sebo Kampala wova n'ogenda Embalala era osanga sebo Kampala kakati ati wali stage ngeyita mbala ali kuzambala mwenka eriyo stage Mbalala bokka kyokka w'ogenda wonna osanga bayitemuka mu Luganda nga ate bali mu Buganda ngenda kuwa ekirala gavumenti ekifugo gira ya Mwami Museveni y'amaanyi era nnungi nnyo era abantu bagyagala naye nze gyeteeka olunaku olwo birthday marathon ya Pulezidenti Museveni okudduka kwa mutwalo ogula mujoozi ajja kufuna atera okujja nga bagula gya mpaka okuddukira Pulezidenti Museveni nti amazaalibwa ge ata kutoyambala agensanvu mu omukaaga kwa mutwalo kakiiti bwe kati tugirana mu State House teri ajagigula ba honorable bajagigula ana ne ba honorable abaza okugigula bagigabira abantu bagisula bagigabira abantu bazisuula kakali jana kino ogiraba kajino bagigula balwana ejuggwa nayo ne company ne zijja kati president abira musesa wanaga nnyo musajja ono ekituufu kiki
Nanga kino kyali kirowoozo ky'abantu so si kya Buganda si Kabaka yatugana nagamba kakati birthday yange mugulenge views bantu ebateesa obwakabaka bwa Buganda nagamba sasa kabanga kuza bazali omanyi kwe kiva bwe bamala ogula emijoozi sente ezivaamu ziina bye zikola abantu ne babirabako katate ziri onoonya wuwa we ziba ziraga kyekimu ku musolo gwe tuwa nti onoonya wuwa we gulaga nga tokola ki ne gukubula ndowooza omusolo guli wano mu Uganda ne mu Buganda abantu kuba kyasinza okuona basigala nga bamativu mu mutima gwabwe gwe guno gwokka. Okay, basebo ne banyabo ensonga zezo ndowooza muziwulidde bulungi tuyinza obutasukakaawo ensonga ya Buganda. Ivan, ekirala kyenjagala okutegeeza abatulaba si mu mutima mubi mukulu Deviko. Njagala kutegeeza abatulaba nti endera gavumenti ya Buganda gyerabiridde mu Uganda Uganda n'amabanja geeyina President Museveni gagireetedde tasobola kusasula Buganda. N'essaawa zino wetwogerera naawe nsaba kutegeeza nti ebizimbe bya Sudiru babipangisa era babisasula ababaka ba parliament okubeeramu Kingdom n'ebirala ompuliriza bulungi nawulirako n'ababaka obuse mu jjunga acomplaining ensimbi ennungi nabayita batya okulaba nga Sudiru ye yasasulwa kubanga byabwe naye amakooti n'amagombolola gonna g'osanga buli wosanga prison ku gombolola buli wosanga amagombolola ago ga Ssaabasajja Kabaka era gazimbibwa ku ssente za Buganda okitegedde bulungi essente zaki eza Buganda naye ne kooti ye Mengo n'amala kooti amalala gyolabe ye Mengo n'amakooti amaki amalala amazima ga Katonda mu ggulu tegasasulwa galiwo ku bwereere ga Buganda ne gavumenti egakozesa naye tegasasula bye bimu ku bye tubanja we tugamba nti tubanja ebyaffe naye ne President Museveni amaka gasulamu mu State House Entebbe gali maka ga Ssaabasajja Kabaka ompuliriza bulungi gali maka gaki ga Ssaabasajja Kabaka era ali mu lubiri lwaffe ssebo yeeyagala ye aweereyo orders tusaba kumutegeeza nti nga Buganda tetusobola kulemererwa kubanga tuyina entandikwa abatagaliwo era tusobola okubeerawo ng'ensi entongole ogambye otya tusaba kutegeeza gavumenti ya Museveni erwanisa Buganda nti ffe nga Buganda tetusobola kulemererwa ekyokubiri tuli organized nnyo tusobola okubeerawo ng'ensi entongole ate tusobola okubeera mu nsi yaffe ffe nnyini muleta basebo ne banyabo basebo bamulema n'okukola ku mulimu oyomba ki siyomba mubulira kibantu bakulaba mukyala gwokakanya kyakozi kyasikusaza abakyala ezo saba tusonyiwe ate kyasonyiwe ku lwo tebamulabye ku kamera gwoyomba